Velo saninte, velo saninte, velo saninte. Amen, 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 amen. Welcome to the City Lunch Hour Fellowship. Mukama ebazibwe obulamu bw'abantu gye bukyukira, abantu gye bategeerera amazima ne gabafuula. Amiina. Kino ekifo twakiteekawo gw'otegeererengamu amazima, oddeyo amazima gakufuule ow'eddembe. Era priority yaffe eri mu communicating amazima agasingalibwa mu kigambo kya Katonda. That's where our priority and the strength is. Amina. Chovola bibintu bila tubikola ne tubimalako obudde butono. Twagala okakasanga tukuwa ekiwangala. Ekiwangala kwe kumanya amazima ne gakufuula ow'eddembe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Olwaleero waliwo ebintu bingi mu spiritual market. Waliwo ebintu bingi ebiri applied ogezaako okuyamba abantu okubafuula ab'eddembe oba okufuna deliverance. Naye tewannabaayo kintu kireeta permanent deliverance nga kumanya mazima. Amiina. Ebirala bireeta kalembereza, bisobola okuleetera akalembereza n'ofunamu akalembereza. Naye bw'oba oyagala permanent deliverance eyo ogenda gifuna ng'otegedde mazima agali mu kigambo kya Katonda. That's where we put our priority. Era ensonga lwaki olaba nga tukimalako obudde bungiko. Ngenda kusaba bikula ekitabo kigenda kuba kya bikolwa by'abatume olwaleero. Njagala kwogera ku ngeri gy'osobola okusupportinga essaala zo ne ziba effective mu maaso ga Katonda. How you can support your prayer, make your prayer more effective before God. Ebindi bingi tusabye essaala nyingi ne tutalaba results zaazo. Ani yali asabyeko essaala n'otalaba results za ssaala zo. Nga naye nsaba nnyo naye ebintu nga tebikola nga bwe mbyetaaga. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okuyamba otegeere essaala zo zifuuka zitya effective ne zikozinga results zo zeetaagamu. Naddala bw'obanga okoye okusabira obwereere. Naddala bw'obanga okoye okusaba essaala zitaleeta bibala nga tezireeta tangible results, tangible fruits. Wali yagadde okusaba ku ssaala olabe ebibala byazo? Siwulira. Oyagala okulaba ku bibala by'essaala zo? Quickly. Genda mu kitabo kya bikolwa by'abatume essula egenda kuba ya 10 gye tugenda okuyitira nkuwe quick fix. Bikolwa by'abatume 10 olunyiriri olusooka. Waliwo omuntu mu Kalisaliya erinnya lye Kolineriyo, omwami ow'ekitongole ekyayitibwanga Ekitaliyano, omwegendereza atya Katonda awamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu, n'asabanga Katonda ennaku zonna. Oyo n'alaba okwolesebwa mu lwatu nga mu ssaawa ey'omwenda ey'emisana, malayika wa Katonda ng'amuyingirira ng'amugamba nti, Koloneriyo. N'amwekaliriza amaaso n'atya,
n'agamba nti, kiki mukama wange? N'amugamba nti, okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Era kaakano tuma e Yopa oyiteyo omuntu Simyoni, erinnya lye eryokubiri Peetero. Oyo yakyazibwa omuntu Simyoni, omuwazi w'amaliba, n'ennyumba ye eriraanye ku nnyanja. Malayika eyayogera naye bwe yagenda, n'ayita abaddu be babiri ab'omu nnyumba, n'esirikale atya Katonda mu abo abaamuweerezanga bulijjo. Bwe yamala okubategeeza ebigambo byonna, n'abatuma e Yopa. Ne bw'okomaawo, Mukama waffe bazibe nnyo. Waliwo akanyumidde awo, nali sikasangako nnyo birowoozo nti waliyo n'abasirikale abatya Katonda. Bw'obanga oli wano ng'oli musirikale, nkutumidde, Mukama akuwa omukisa. Nyiikira okutya Katonda. Okuva edda waabangayo abasirikale naye ng'oli atya Katonda, ng'ali mu security naye ng'atya Katonda. Mukama yeebazibwe. Twogera ku ngeri gye tusobola oku-enhancinga essaala zaffe, engeri gy'osobola okwempawalinga essaala zo. Baakatulaga wano omusajja amannya ge ye Cornelio. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment. Musajja yali musirikale mu Italy, teyali na mu Yudaaya, naye ng'atya Katonda. Mu Italy abeera Yerusalemu, yajjira mu gavumenti y'Abaroma abaafuga Isirayiri ng'ettwale lyabwe for some time, naye ng'atya Katonda. Si mu Yudaaya naye atya Katonda. Ekimu ku bimwogeddako babadde nga bamunnyonnyola, yali musabi nnyo nga ggwe. Ngambira naye baakune nti Cornelio naye yali musabi nnyo nga ggwe, ne Cornelio naye yali musabi nnyo nga ggwe. Wabula Cornelio tulinayo ekirala ate ye kye tulaba kye yakolanga okuwagiranga essaala ze. Kyenjagala okikyekingeko, obadde okikola otya. Cornelio teyasabanga busabi essaala zokka n'asabanga. Bayibuli etugambye yasabanga ate n'okugaba. Yali musabi ate nga mugabi. Obuzibu bwe buvudde mu baana ba Katonda abasinga obungi bendabyeko, basabi nnyo naye bakodo nnyo. Basabi naye baki? Essaala zonna oba nnyingi kwenkanawa oba ntono kwenkanawa, nga teziriiko kugaba. Nabagamba olulala wano zenkanankana n'ekyayi ataliimu sukaali. Essaala zonna ne bwe ziba z'amaanyi kwenkanawa, nga teziriiko kugaba, teziriiko kusiga, zifaanana ddala enkoko ennungi ensiike obulungi, nga ne gravy waayo waakabi nnyo, nga ne bw'ogitunulako ofuna appetite, naye ogenda ogikombako nga temuli munnyo mu maaso ga Katonda. How do you feel ne bwe walibadde ggwe omuntu n'asiika olukoko bulungi nnyo ne lukuleetera n'appetite bw'olulabako, nga luliko ne gravy waakabi, ne balukuteeka mu maaso okululya, ogenda okulukombako nga temubanga. Do you continue? Siwulira, ogenda mu maaso owulya ddala ng'enkoko ekusaze. Bwezityo bwe zibeera essaala z'abakodo. Ekireetera Katonda okuwulira Cornelio tekwali kusaba busabi kwokka. Era ne malayika bw'azze akimugambye n'aganze nvudde wa Katonda, Katonda yantumye. Naye ebintu bibiri ebindeetedde okujja wano, Katonda byandeetedde, ebividde Katonda okuntuma. Bye biki? Okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda.
mulokole gwe gamba nti wangi essaala ze nnyingi zempulira osaba bw'onoozigattamu okugaba ogenda kulaba results. Ogenda kulaba results. Lwaki? Waliwo ebintu ebimu mu bulamu buno nga ssaala ze zibikolako, naye ate waliwo ebirala ng'okugaba kwe kubikolako, ng'essaala yokka tesobola kuleeta results. Kyokulabirako bwe kuba kugoba mizimu, egyo gyo givaawo olw'essaala. Gyogiragira n'ogitiisatiisa n'ogiboggolera n'ogikangakanga nigigenda nga likisoose nakufaayo baddala oli mugabi oba oli mukodo. Gyo gigenda kasita ogisimba erinnya lya Yesu, kuba lyo lirimu engeri y'omuliro, lirimu omuliro. Golugandi mu linnya lya Yesu muzimu gwekola otya? Vaawo! Mizimu egy'endwadde gigenda, mizimu egibadde gyetudde ku mutwe gw'omuntu gigenda, naye waliyo emizimu egitamala gagenda, emizimu gy'obwavu. Gyo tegimala gagenda, tosobola guboggolera ndi gukute ng'oli mukodo. Era goboga ndi muzimu gwo ogw'obwavu ogunsibyeko akanyanga mu linnya lya Yesu, genda! Nga gukutunula guti mu maaso naga nti shia. Aha, ne bane munaatuyiikiriza. Naawe omukodo ng'akyogobenze waliri saabala ne bangoba, kubanga gwo gwakula bulala. Gwo ne bw'otagugoba naye ng'oli mugabi, gunyaamuuka gwokka ne gugenda. Gwo guwuliriza principles ez'ekigambo kya Katonda. Zigamba zitya? Mugabenga nammwe muligabirwa. Ekyo tekyetagako na ssaala nnyingi, ekyo tekyetagako ssaala nnyingi. Once you do it, waliwo bintu ebimu nga biri automatic. Wangi? Waliwo principles ezimu, mwagala mbasomesereko katonotono. Waliwo principles ezimu nga ziri automatic, nga tezeetagamu na ssaala nnyingi. Waliwo ebintu Katonda byakola nga birimu amaanyi mangi nnyo. Wali ampulira? Waliwo ebintu Katonda byakola nga birimu amaanyi mangi nnyo nga n'atali mulokole bw'abikola bimukolera. Golowooza omukazi okufuna olubuto yeetaaga kusooka kulokoka? Oba omusajja okufunyisa omukazi olubuto yeetaaga asooka alokoke? Naye nga ani yatonda okufuna olubuto? Si Katonda? Yakiseetinga ne kiggwa nti omukazi ajja bw'aneegattanga n'omukyala ne bakola emikolo egireeta omwana, oba balokole oba basezi oba babbi oba basamize kitegeera, oba balokoze oba tebannalokoka, oba bafumbiriganiddwa oba tebafumbiriganwa, naye nga bali mu kwenda bwenzi, ye omwana akola atya? Ayingirawo. Ekyo bakiseetinga bwe batyo ne kiggwa, tekyetaagako kusooka kulokoka. Nego bakutta obukwasa alufuna kubanga akoze ebikolebwa. N'okugaba bwe kutyo bwe kwakula, Katonda yaddira ennono y'okugaba n'agiteekamu amaanyi mangi nnyo nti n'omusiraamu nga yagabye afuna. Era kyova olaba abawala bw'aboolaba bagabi nnyo. Bateekawo n'olunaku lulamba lwa kugaba ku Lwokutaano, bagabira abantu abakyama ku maduuka gaabwe ng'ozze oliko engeri y'ekizibuzibu masiikire awaga ndi mumwe mangu sente agende, mumwe mangu sente agende. Simanyi okiwulidde? Kiri eri bo bakiyonka nti omuntu agaba, kati kibaviirako okugaggawala. Ekizibu we kivudde si lwakuba nti tosaba, mu kusaba oli mukugu nnyo, naye embulizo yakulinaanye nti obukodo obuleka ddi. Osaba nnyo naye ate oli mukodo nnyo, ate ng'ebintu ebimu tebigenda kukyuka lwakuba osabye. Eri eno bagikola dda, bagiyita batya? Give, it shall be given unto you. Gaba, bajja kuwa. Gaba ofune. Tolina bw'okikyusa n'ogandi ekikulu nze ndi prayer warrior, nja kusaba busabi, sente era zijja kujja. Ojja kusaba paka lw'onovaamu akamiro ne kagwa wali. Sikulimba ojja kwatika akamiro ka bwereere. Ekyo kyo oba obwavu yakuweereddewo akuwadde. Mukama yeebazibwe. Sikulimba breakthrough ekwatagana ku finance. Eyo tebasabira nsabira kyokka kyokka noga nze nja kusaba ejja kujja. Ebimwogere by'okugaba mubiveeko tebinkwatako, nze nja kukuba ssaala. Essaala ng'ogisaba busabi ng'oli mukodo egenda kukola ku bintu ebirala.
eddogo ejja diremesa endwadde zigende naye kikwatagana n'emutaka ono finance nkubuulidde amazima togamba nti saakugamba mutaka ono finance yasooka kumanya oli mugabi. Abaganda bagamba nti obusolo bweyuna gye babutta ne ssente zakulabula zirina amaaso zigenda gye bazisaasaanya zirengera azigaba zigamba naye tugende owooyo talina masanda mu ngalo ajja tugaba. Katonda agamba Koloneriyo nti nkubuulira ekireese breakthrough mu bulamu bwo ekireedde okutuma malayika okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye olw'okujjukiza mu maaso ga Katonda. Abantu bonna bajja kulemwa, abantu bonna banaayavuwala, naye mugabi gwe togenda kwavuwala mu linnya erya Yesu. Katonda anaakulwaniriranga ne bw'onoobeeranga mu crisis, Katonda anaakulwaniriranga, Katonda anaakujjukiranga. Era bw'obanga oli wano ng'oli mugabi ne bw'obanga olina crisis gy'oyitamu, Katonda agenda kutaasa kubanga abagabi tamala gabaleka. Dawudi agamba Mukama anaakujjukiranga ku lunaku olwakabi. Atuuka noga nti alina omukisa oyo ajjukira omwavu kubanga Mukama anaamujjukiranga ku lunaku olwakabi. Amiina. Abagabi ne bwe bafuna crisis tesobola bayisa bubi ng'abo abatali bagabi. Koloneriyo ekireetedde Katonda okujjukira kusaba kwo na kugaba kwo. Ebibiri ebyo bitambulira wamu. Ekinyonyi ekirina ebiwaawaatiro ebibiri wangi kibuuka mangu era bwe kibuuka kibuukira ddala. Naye gwe simanyi oba wali okigezesezaako mwabasoma physics ekyo mukimanyi. Genda ofune ekinyonyi okiwaatiro kimu okite kijja kubuuka naye nga kyetooloolerawo kijja kukola bwekiti nga kirawundingirawo nga kiringa ekiri ku round about awo kuba tikiremeddwa okubalansinga tekisobola kgenda. N'essaala z'omuntu omukodo bwe zityo bwe zibeera tezigenda wala nnyo. Mukama yeebazibwe. Siwulire Mukama yeebazibwe. Omuntu omu yali agadde okumanya naye mazima ddala lwaki tugaba. Nazze kubasomesa n'ekyo nakyo kankisomeseze ddala. Lwaki tuteekwa okugaba? Lwaki Katonda kitwala nga kikulu nga tulina okugaba? Era lwaki akituteekako? Ate ye mugagga nnyo, ye yali badde atuwa buwi ebyo ffe n'abitusonyiwa ne tubivaako. Luka essula 12 olunyiriri lwa 34 agamba nti kubanga obugagga bwammwe gye buli n'emitima gyammwe gye giribeera. Oluwulidde? Wabeere wambikulira ne Matayo 6:2. Naye mweteekereteekerenga ebintu mu ggulu tebitayonoonekera n'ennyenje newankubadde obutalagge so n'ababbi gye batasimira so gye batabbira. Genda mu maaso tuwulire. Kubanga ebintu byo we bibeera omutima gwo gye gubeera. Baluzzeemu awo. Bintu bye gye bibeera n'omutima gye gubeera. Katusetulinga naluli luli mu Luka 3:4 nti kubanga obugagga bwammwe gye buli n'emitima gyammwe gye giribeera. Waliwo ebuuzaako lwaki Katonda omugagga ng'akyoyo ate mwana wange amala n'akyukira mu kiti ng'embazzi n'atugamba nti tugabe nti era tumuwe kyokka ng'atoledde mugagga. Nze ekyasooka ne kintawaanya nnyo ne ndowooza naye nga awo mba sibitegedde. Ababulizi bagamba Katonda mugagga nnyo ate nange bwe nagenda omukolako okunoonyereza namuzuula nga mugagga nnyo nga gye nkomeza. Okumanya obugagga bwamusukkako ebimu ku bintu byalitunze n'abifunamu ssente atugabira bya bwereere. Sikulimba. Ebimu ku bintu byalitunze n'abifunamu ssente atuwa byabuwa. Okutandikira ku oxygen gw'oli mu kussa essaawa eno. Waliwo ayamusasulidde ku mmwe? Atuwawa wabwere. Naye kati nga ddala mutuufu obanga abaayaka batusasuza, aba airtime batusasuza, aba MTN akantu kabwe olina okukagula n'okatakula n'okateekako,
amazzi tugagula, simanyi ulira, petroli tumugula, buli kintu okuyimirizaawo obulamu tukikola tutya? Katonda singa yali agambye nti bannange nange okisigeni wange mujja musasulira ku mwenaani yaliganye, n'agamba mujja mugula, n'ateeka wano bukiyosiki nga bungi nnyo woogenda n'ogula ka kuponi, okyama bukyami n'ogulayo ka kuponi aka oxygen anaakuyisa mu lunaku, n'okatakula bwoti n'okayisa mu kyenyi n'oyongera n'obaawo. Ani ate aliguza? Ani kumwe yalijje minaga sijja kagulayo, wali mugyewa kikulimba n'omwavu yaliguze, era tewali ate aliguze, era bwaliganya okukagula obanga kaweddemu ngera ka airtime bwe katera okukola bakayaka bwe kakola engeri gye kabehavinga nga kaweddeko, naawe twali kulabyawo ne tugamba nti oluganda akantu kamuweddeko nga tulaba osikomu kategukyajja olinga akakoko akanaatera okufa, tugamba nti bannange agenda wabere wamuwaka mituyu nga bakuwaka mituyu kakwongera esanga mukaga ng'ogenda era ozinoonya, naye raba Mukama Katonda ono w'ekisa omugagga ngaaki bw'atuweera omukka oweereere. Naga nti alinamu ssente n'atalina bonna bakole batya? Bonna basse ne tusiza bwereere. Naye ngeri byaligambye okutunda tewali yaliganye. N'atakoma naku ekyo n'apakira ebyennyanja mu nnyanja muli bya bwereere, bantu kwekuza ku nnyamanzibe. Oli n'azimbako factory ya billion ya dollars n'azeewola ne mu banka ku byennyanja by'atalinako bukaafu bigenda kubeerayo paka ddi. Si yabirimye, si yabisimbyeyo, si bibye, naye n'abikotekako factory awo ku bbalibbali awo. N'omubuuza kiki ekyo? Nti factory ya byennyanja billion ya dollars, ali ku byennyanja omusajja byalinako control. Ate abamu ku babikola n'ekimu eky'ekkumi tebakisasula Katonda, n'amakanisa tebagazimba. Awo bibali badde bazimbira ddala amakanisa awo, bibali badde bawa ekimu eky'ekkumi. Oli ku byennyanja by'otaalima, by'otaawadde yadde emmereyo. Omusajja mugagga mukubireko mu ngalo oyo. Gambako nti amiina. Daba bwapakira amafuta mu ttaka. Nakati Uganda eri mu kulya amabanja lw'amafuta. Mbu yagazuula mbu gali eyo baga essaawa eno ekintu kigenda kubaluka. Gali eruddawa gaabwereere tewali yagasasulidde. Abawalabu kwe bagaggawalidde emirembe n'emirembe, gaabwereere gali mu ttaka, yagaba magabe. Gamba ne bavunaidi wa musajja mugagga. N'apakira zaabu mu ttaka, zaabu, dayamandi, bamuyita diamond, dayamandi, waliwo Oluganda yamuyita diamond. Egambadde nyina bu diamond bwentunda. Twasooka kutegeera mugamba Oluganda. Twatya nnyo ega nyina bu diamond bwentunda mugawuyi bwakola bwe. Naga buno obuntu buno obubeera mu Katonda. Twategeera luvannyuma nti ategeeza diamond. Naye era omusajja Katonda n'apakira zaabu, dayamandi, feeza n'amayinja amala g'otawuliranga nako, nago n'agaba ga bwereere. Mukubireko mu ngalo l'obugagga bwe. Kati nze ekyantabulanga kyali eki, kwe kumala okuwulira obugagga bwa Katonda obwo bwonna, ababuuliza ate abakiikirira Katonda ne beekyusiza mu kiti ng'embazzi ne bagamba nti Katonda ayagala kumuwa. Katonda ayagala kumuwa, tumuwe eki bannange? Mugambye mugagga nnyo, tumuwe eki? Alina obwetaavu, alina amabanja, agenda okwongera okukola okunoonyereza nga Katonda talina mabanja. Talina baana batudde waka nti bamulema okuzza ku ssomero, talina nnyumba gy'apangisa, talina mmotoka yaggwamu mafuta, talina mabanja ga banka. I mean, it didn't make sense. Nga ngamba ninga mpulira tekikonekitinga, mugagga nnyo ate tumuwe ate omugagga. Namala kusoma nnyiriri eziringa olwo, obwongo bwange ne bulyoka bukola. For where your treasure is, there your heart will be. Nengamba issue eri ku mutima. Issue si ssente, issue mutima. Kubanga omutima ne ssente bibeera wamu.
sente golinga ziraba mu nsawo teziri mu nsawo. Ebyo byolina mu nsawo bipapula. Ebyo olina bipapula. The real money, kama kwa mukisa, the real money, the real wealth of a man dwells in the heart. Bine bipapula is just evidence of the money, but it's not the money. Kubanga era bino tosobola bikwatako ebyange bino ebipapula byange okutusanga omutima gwange gusumuludde. Ekisumulizo ekikuwa bino kiri ludda wa? So bino biraba biri wano naye baba mbitereka wano. Era bw'otantaggulula wano bino tobikwatako. Password ya bino bikwatako bino ebipapula byange. Eri ludda wa? Eno gy'olina okunkwata n'ontaggulula n'enkuwa bino ebikola nga evidence ya biri. Ngalo za Yesu ezo. Obugagga bw'omuntu bwonna bubeera mu mutima gwe. Ne bwagamba nti yaziterese mu bbanka gye ziri era ziba mu mutima aba ayita nazo. Oba alina biliyoni 5 ziri luddawa? Gwasazeewo ziwa azimuwa kwolwo. Guno kasita gukkiriza agampa cheque book. Leta cheque book ng'ayiwako ebiri mu banka bigenze kuba wano wabiwadde. Era ntera okuwa abakazi amagezi. Bwe weyagala ssente z'omusajja wangi noonya mutima gwe. Funa ki? Bw'oba tolina mutima gwa muntu tosobola kukwatako ssente ze. Tosobola. Ssente zibeera mu mutima. Nga tolina mutima gwa muntu tolina ssente ze. Kati abakyala bonna abasaba nga bagamba Mukama musajja oyo mukwate kampe ssente ze sala nkyamu. Tajja kuwa ssente nga tolina mutima gwe. Era tosaba ssente. Ebyo oliko ne musajja ne mukodo nga kiba ne musumba tusabireko omusajja oli mukodo n'aleka 2,000 zokka ku kameeza. N'aleka agamba mbumanya kwe kuli enva n'amanda n'obutungulu n'ennyaanya n'emmere. Sente zizatalina ayina ewalala gyazisaasaanya omutima gwe gye guli. Walibanga liyo ne malaaya azirya. Bamalaaya tobayita bakusaaga. Kyotalina ebyo byonna by'okaaba. Omusajja n'osaba essente z'enviiri emyezi 6. Sente sizatalina yandibanga azifuna naye gwe omutima gwe ogulina. Kati nze nkuzigiridde we bakwata. Saba Katonda akugabule omutima gwe bw'oti bwe pwa k'okwata omutima. Omutima we gubeera ne ssente we zibeera. Gwe olukwata omutima oba olina ssente. Kubanga ssente ziterekebwawa? Sente ziri mu mutima. Abantu bye bataddeko omutima gwabwe babiteekako ssente zaabwe. Omuntu ewali omutima gwe, his money follows. Where the heart is, the money follows. Giving becomes automatic. Where the heart is, giving becomes automatic. Kati yeye nnono Katonda agimanyi kuba yatutonda. Amayinja obugagga bwaffe bubeera mu mutima. Era olw'okuba bubeera mu mutima obugagga bwaffe, bw'owulira Katonda atusaba eby'obugagga byaffe, aba tasaba bugagga, aba asaba mutima. Bw'owulira Katonda agamba okuwaayo wangi, aba tagamba kuwaayo ssente, aba asaba mutima. Kubanga essente n'omutima bibeera wamu. Abantu bonna abatawaayo mu nnyumba ya Katonda wangi kye batalina omutima gwabwe teguli mu nju ya Mukama, guli somewhere else. Era ssente zaabwe balina ewalala gye bazisaasaanya, ewalala mu bintu ebirala, where the heart is. Era mmwe mwenna abawoza Mukama ojjompe ssente nange ntandika okuwaayo. Lekera okusaba ssente okuwaayo. Gamba Mukama nyamba omutima gwange gubeere mu nnyumba yo. Omutima bwe gunaaba mu nnyumba ya Katonda, giving to the house of God will be automatic. Ogenda kwezuula ng'oziwaayo because the heart is there.
nze bwe mpuliramu kuba mu ngalo ngando za kirabika mutegedde wangi kyetutalina mu nnyumba ya Katonda olwaleero basumba mwekambabuulire kyetutalina mu nnyumba ya Mukama si sente si ze tutalina era abantu abali mu nnyumba ya Mukama si be baava basembayo ekitali mu nju ya Katonda mitima. People only come in the house of the Lord okulaba kakyakaliyo kapya kyakaliyo kati batugambayo kaki kati batusabirayo saala ki bajja nga amaaso gali gatoga kaba kati waliyo kaki oba Mukama katumujjamu ki oba tumufunamu ki oba kati musuuza kaki oba kaki kensobola okufuna mu kyaki eno kaakati oba banaagaba ki kamaffe bazibe. Katonda ayagala ove ku eyo level oleete omutima gwo mu nnyumba ya Katonda oleete omutima gwo mu Katonda oyagale Katonda bw'ona omwagala ebyokuwaayo tebigenda kukaluubirira. Nakugambye dda abantu gye batadde omutima gwabwe ebyokuwaayo tebibakaluubirira. Gwe wali owuliddeyo omusajja ayomba nga awa mukazi we ssente? Wali owuliddeyo omuzadde ayomba ng'asasula school fees z'omwana we? Wali owuliddeyo ayomba? Era bwe kiba kimuluma sajja bano batujjako ssente nnyingi bano abasajja essente bazongeza nnyo ab'essomero ayomba azijjayo asasule school fees. Why? Amwagala mwana we omwana wuwe. Era eyo kajolabira ne ku bantu nga bakomba ku ngalo nga bagenda okuwaayo eyo gyolabira omuntu nga ajjeeyo bw'ati ssente ng'abala ng'agenda okugula ekibanja bwe kucu agenda kusasulira mwana akomba ne ku ngalo bw'ati. Onyi mu Afirika bakyakomba ku ngalo nga bawaayo ssente tafaayo nakumanya zaakombako ssente ezasoose mu mukono gwani ayazimuwadde alina obukakafu nga takola ku toileeti. Anyway, kyasijja kigendamu kankibalekere kalicha yammwe nga bayebaziwe yakomba kuki bantu bakomba ku ngalo naye gwe mubuuze nti wasembayo ddi okukomba ku ngalo ng'owaayo ssente mu kkanisa? Olunaku lwonna olumaleeyo ng'okomba ku ngalo ng'osasula ddire wakomba ku ngalo ng'ogenda kuwaayo ez'omu kyaki abantu ze bagenda okuwaayo zo engalo zaabwe ziringa eziriko maginenti bagira bati kwata bwata n'aluwuliriza nagani kati olwo olwataano guteeka okuba mutwalo ogwo negiteekwa okuba 2 naye nabaddemu n'ak'olukumi wallahi yamu bwagenda okukasikayo nga keekaako era nga kekaako ka brown nogamba oba kabadde nakono kana ziri mweziri naye engalo ze yazitraininga ya training engalo okuwuliriza ssente. Era tezikuba miss kisikabe nga kyekikyo kama ebazibe. Ssente size zitali mu nnyumba ya Katonda. Ekitali mu nnyumba kyetutaleeta mitima gye tutaleeta. Kakati ate nga ultimate goal ya Mukama mu kutugamba tuweeyo ssente naye sizaatayimi nga tabaza ssente sizaatwagalako atwagalako mitima. Akimanyi nti wakati mu kuwaayo the heart get more committed to God. Kubanga omuntu gy'atadde ssente ze omutima gwe gugendayo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Abamu ku mwe ekibasibye mu bibi noba ng'oyonoona buli kaseera butagaba. Simanyi oba wali okiwuliddeko ekyo butagaba bukodo olubadde gwebiza naye oba ebibi ngenda bivaamu ntya obutagaba nabwo buleetera omuntu okukola ebibi. Lwaki? Omuntu bw'awa omuntu ssente bw'awa Katonda ssente kiringa kumpola. Bw'ompola ssente nga wampoze miliyoni zo 5 nga wampoze miliyoni 5 wangi ng'ommanje miliyoni meka wampadde miliyoni zo meka
oyinza okunzigulako olutalo ng'ate nnyina emiliyoni zo 5 onsuubiramu emiliyoni zo 5 zewampoze. Oyinza ate okunzigulako olutalo nojja ennyumba yange n'ogikubakuba amayinja ng'ate wampoze emiliyoni 5 oba 10 kubanga olina kyonsuubiramu. You cannot start to fight me. You can't annoy me. Tosobola kumpereza message envuma. Toyinza kunzigula kwegatta n'abalabe bange ate ng'ommanja emiliyoni zo 5 kubanga kyewampadde oba okitadde ku risiki ojja kifiirirwawo bya bwereere kubanga olina kyonsuubiramu. Abantu abawa Katonda okukkiriza kwabwe n'okusuubira kwabwe mu Katonda kweyongera. Kati kibakalubira olusokola ebibi Mukama juzi namusigamu emiliyoni yange musuubira okunziriza ate kakati nyende bwankola poteya wangi bwankolerawo poteya nga ntaddeko ekikolimo n'emiliyoni 5 n'emiliyoni gye nawaayo naye neyefiirirwayo. Abantu bwe bawa Katonda emitima gyabwe gyeyongera okkirivinga ku Katonda, okwekwata ku Katonda, gyeyongera okukkiririza mu Katonda kubanga twagambye dde okuwaayo kuvaawa nziramu mpulire kuvaawa era Katonda bw'atugamba okuwaayo nkyogedde nkiddamu nkimaliriza aba anoonya ngeri gy'awamba emitima gyaffe kubanga obugagga bw'omuntu we bubeera wabutadde omutima gugoberera. Ne bw'okikola vice versa kikola. Omutima gw'omuntu we gubeera n'obugagga, obugagga bw'omuntu we bubeera n'omutima. Katonda kye yeetaaga ennyo si ze ssente zo, ayagala mutima gwo. Ayagala ki? Bw'olaba gamba okuwaayo ayagala mutima gw'ayogala okukakasa nti agulina mu ngalo. Era kino kankyogere nga nkimaliriza. Mwe mwenna abawoza ayi Mukama nkwataako, ayi Mukama nkwataako, ayi Mukama nkwataako, Mukama kwatako mutima gwange osaaga. Katonda waaga tasobola kukwata ku ssente zo, tasobola kukwata ku mutima gwo. Nze nkikugamba. If God cannot touch your money, it's very difficult to touch your heart because the two lives together, stays together, are found in one place. Bw'abanga tasobola kukwata ku bugagga bwo n'omutima muzibu okukwatako kubanga bibeera wamu. Bw'obanga oli mukodo bulungi nga weekuniza weekuumye tokkiza Mukama kwata ku ssente zo wabula ole omutima gw'oleeta ayi Mukama nkwata ku mutima ayitewo gukwatako. Omutima wagusibadde emitayimbwa kati ayitewa guli mu keegi y'obukodo wateekako ebitayimbwa ne bw'ojjanga wano osooka n'oyimba n'osanyuka n'osinza n'okola ki enjiri eno neekunyumira naye mu ngalo n'okuba kasita batandika okugamba essaawa yakuwaayo n'onyiga switch eggalawo n'oggalawo ebitayimbwa n'ogamba ke batandise okwogera kati ku ssente eri munda n'ogenda okulya nga liyo ekiggalawo nga weenyweza ogana ayogerawo ne bwana ayogera ati ekyo ekikwata ku ssente awo nagaana ekikwata ku ssente awo nagaana munnange ono wasende bano ono wasende ono malako nabo Katonda wange buli gye tulaga sente buli gye tugenda sente buli gye nze nayiga abamu bajja bazaawuddeko nadda abamu gyakolera gyaziggalira aleka aziggalira eri mu katula onaga nti ze n'ebbiri zimala ne bw'aba ayogedde nnyo bw'aba ayogedde nnyo bw'atayogera nnyo mba waako 10 bw'aba ayogedde nnyo 2 ng'oggalira mu kadulowa kati olowooza oggaliddeyo ssente oggaliddeyo mutima gusigadde eri mu gy'otunda eri mu kaduuka ku mudaala ago gigusigadde mutima gusigadde kubanga obugagga gye bukola ki? Obugagga gye bukola bati kati abantu abajja mu nnyumba ya Katonda emitima tebazze nazo nga bazze na mawoowoolo oba mawuggwe azze kusinza naye omutima alina wagulese. Musa yagamba tetusobola genda kusinza Katonda waffe nga tetugenze na bugagga bwaffe. Agamba Falaawo yali amugambye mugende musinze ebyobugagga mbireka naga nti osaaga tekiriiyo tekibangayo nti endiga muzireka wano n'embuzi n'endaga tekisoboka tetusobola bireka wano olwo tuba tututte mawoowoolo okusinza
tugenda nazo zonna kubanga n'okumanya tetumanyi mmeka zagenda kutusaba, tetumanyi agenda kwetaaga mmeka. Nolwekyo tuwe chance tugende nazo wali ku lusozi gye tugenda okusinziriza, tuzireke wali mu kiwonvu, fe tumire wali tusinze. Mukama wagambira wonna nti mpaako ente 5 okwata nkwate ng'ozimuwa. Nkusabira Katonda olunaku lukyerumu, nkusabira Katonda olunaku lukyerumu nga ekimu ku byoleeta bw'obanga ojja mu kkanisa toleeta bayibuli yokka na kakalaamu ne checkbook ng'oyita nayo mu linnya erya Yesu. Nambirako nti amiina eyo. Olunaku lukye nga ne checkbook okola otya nga nayo oyita nayo eryawo mu kasawo. Oba wakati mu kusinza omwoyo wagambira ndi mpaayo miliyoni 10 ng'omanya kasita ku akawunti nnyinako 4. Bagenda okulaba abadde asinza ng'otuula wansi ng'osika checkbook ng'ogiwandikako ziri eziwera ng'okwata checkbook manya ng'ogiza mu kasawo ng'okwata check ng'ogireeta wakati mu kusinza ng'ogiteeka mu kibbo. Kye bayita okusinza. By the way, kye bayita okusinza. Kye bayita okusinza. Bino bye mulaba bye tuliko mumanya abamala kubuulira ne bagamba kale bannange essaawa yakuwaayo eyo enkola enkadde. Abasinza abatuufu bo tebalinda basooke na bagamba mbu manya ssaawa yakuwaayo. Wakati mu kusinza ye waleetera cheeke ye, waleetera ebbaasa ye, kubanga okuwaayo kikolwa kya kusinza. Awo wennyini waleetera cheeke ye, waleetera ssente ze n'aziteekayo kubanga ali mu kusinza. Katonda tetumuwa tikubanga mwavu nnyo. Our giving is a sign of worship and is an expression of love to our God. Not because God is poor. God is not poor and he will never be poor. We only give to him to honor him. Tumuwa kumusaamu kitiibwa, tumuwa kumwagala, tumuwa kumusinza. Ebyo bw'onoobitegeera okuwaayo tekugenda kuddayo kukalubira mu linnya erya Yesu. N'essaala zo zigenda mazima kufuna omuzinzi. Essaala zo zigenda kubeera spiced bw'onoozigattamu okugaba. Essaala zo zinaatuuka amangu mu maaso ga Katonda era zinaakukiikirira. Pawulo manyanga Koloneriyo bamugambye nti okusaba kwo n'okugaba kwo birinnya olw'okujjukiza. Mulokole ngamba ndi wangi kendeeza ku bukodo nabwo bukukoze bubi. Bukodo bulemesezza essaala zo okukola amakulu mu maaso ga Katonda. Ne Setaani akulaba ng'osaba n'akusekerera kadda wali nekakusekera nga nti ono saba kodo kati yasaba zino zonna essaala bannanga okusaba nako kwajja kati nono naye ali mu kusaba kakusekerera kuba kamanyi oli mukodo. Ne bw'onomala okugaba togenda, ne bw'onomala okusaba togenda kugaba. Mukama yebazibwe. Siwulidde Mukama yebazibwe. Yenjogedde olwaleero bikuyambye. Nkwagaliza essaala eziwangula, nkwagaliza essaala ezituuka, nkwagaliza essaala ezikola amakulu. Setaani alekerawo okukumanyiira. Abadde akumanyira lwabutamanya nga gw'omanyi okusaba busabi kyokka kyekigenda bikola. Essaala wogitadde teekawo n'ensigo yo, essaala wogitadde teekawo n'okugabako. Digaba mu kkanisa ne bantu banno bagabire, n'abanaku bo basanze bagabire. Okugaba kufuuke part of your life. Bw'oba olinayo engoye enkadde zigabe zotakyayambala gaba. Tiweekumiranga kawo ntuumu yangatto zotakyayambala eziri awo. Bw'olaba yabali oby'omuganda janguke wange nkuwe ku ngatto ng'omugamba tikka akaveera otwale. Naye Mukama mukugabodde muwe engatto agende. Muwe olugoye lotakyayambala. Koloneriyo teyawanga Mukama yekka, ebintu byebimu yabigabanga mu bantu. Let giving be part of your life. Wangi? Let giving be part of your life. Siga engoye, siga TV, siga radio, gaba emmotoka, gaba poloti, gaba mayumba, gaba. Wagaba abanga mugga. Omugga ogwo gw'olaba Kiyira gugabye amazzi e Egypt okuva lwe gwateekebwawo naye tegukaliranga paka n'olwaleero. Gujja kusigalawo paka Yesu lwalidda. Obulamu bw'okugaba bwakula bwe butyo. You will never go dry. Ebidiba bye bikalira. Ebidiba tebirina gye bigaba mazzi gaabyo. Naye omusana olwakabe pa nga bikala. So nga tekirina gye kiweereza mazzi. Omukodo bwate bwabeera. Ka crisis katono nnyo bwe kati kamukaza n'asaanawo. Omugabi abanga mugga. Bayibuli kyeva yagamba nti akkiriza nze emigga egy'amazzi amalamu girifuluma nga giva mu lubuto lwe. Katonda akusuubira kuba mugga si kidiba. Beera mugga. Kulukuta. Kama nti ayi Mukama.
nkwebaza okunzijukiza okugaba era nkwebaza okunzijukiza nti omutima gwange gye gubeera n'obugagga gye bubeera era n'obugagga we bugenda awo wabeera omutima. Nkwebaza kubanga onzijukizizza engeri gye nteekwa okuleetangamu omutima mu maaso go, ayi Mukama. Era okuva leero neekutulako ekyoyo ky'obukodo, kyoyo gwe simanyi na gye wava, simanyi na ngeri gye wanyingiramu. Mwoyo gwe ogw'obukodo ta obulamu bwange mu linnya lya Yesu. Ne bwe mba nakuyonka mu mabeere, ne bw'oba nze nakuleeta, ne baba akundoga, mwoyo gwe ogw'obukodo ta obulamu bwange mu linnya lya Yesu. Okuva leero nkola endagaano ne Katonda nti essaala zange zinaawagirwanga okugaba kwange, essaala zange zinaagenderanga wamu mu maaso ga Katonda n'okugaba kwange. Ayi Mukama, byombi ogenda birabanga okuva leero okugaba kwange n'okusaba kwange mu linnya lya Yesu, amiina. Lwaki tomukubira mu ngalo mu Nazaaleesi Yesu?